Caliente? Chechi. Ogambi nkali. Nkali. Anti tomanyi chayi mukalu abafanana. Nkankaliyente. Ngankaliyente. Oja luibi kabine ebintu byeno. Tugenda kuteeka mu downtown. Buli lunako otambula bwotyo. Ne kano kagundi waggulu. N'omuge. Baguyita muge. Guno. Bagiyita bati Uganda. Tambula naye buli lunako. Bwemba nenawe ndaganga yeetagisa okubaako. Buli ate olina okubanga buli woolaga erina okubaako. Si buli wamu. Tuli sole. Anti omanyi mwenja Samiriya muno kati obwedda manyi tetuliiko obwedda manyi tunyumya byaffe. Ndi ne Miss Uganda bannange. Nsaba okubategeeza nti guno omukisa nze ngulina. Mugenda loga. Ebyaddala bulijjo manyi bifaananyi. Omanyi Oluganda. Kuba njagala eno interview mama nga agirabe. Tamanyi mu kazungu yadde. Kati njagala bano abantu ba downtown leero onyumyeko nabo. Oluganda. Anti buli interview gyokoloba mu luzungu. Amanya Hana Karema Tumukunde Karema ali musheshe. Onywa amata. Ngosiga omuzigo. Bakusiga omuzigo Omuganda anti omuzigo gwammwe naye gwaffe. Gwa muzigo Muganda teguba muzigo musheshe naye contented na kyekyo. Contented. Oli nga tuguyita omuzigo Muganda. Olabye ddanga tuli proud. Kati enteekateeka zaffe ziri zitya weetegese tukolerayo ka downtown obeeyo mu downtown togendayo. Ate nga lwaki tukolerayo nga walk. Aba downtown ife abatambula tetufa ako kamanyi. Oluganda ntambula yafa yo nze nkwegendereza emirundi gy'otambula obanga agenda ogwo. Naye ffe tutambula tugaziwa Uganda nnene. Otuwa magezi ki? Tukyusemu batugere tulina future ahead. Hanna ngakusanyisiza nnyo wedde oli wano webo nandabako omulungi wo Enseko. Kwano ojja kwogera teri byakusa. Kati nga gwe oli mweru. Tata omweru. Musobola okunzaala mu famire yammwe. Tewali buzibu tuzaala buli omu. Amiina nante. Bw'onajja ebyaddala okuzaalira ddala ojja tegeera. Nze ngamba lunaku nze nabonaabona dda. Ngamba lunaku nti jangu lunaku bwe luti taata gyali abeera ye ekakuzaale. Ne kati bwe tumala oyinza okujja ne tugenda. Amiina. Kati kiwedde. Ngenda kuleeta nte nze. Nzija bujje yokka. Kyali kirooto. Waloota buloosi. Okubeera Miss Uganda. Mukama n'akoona mu stamp. Era nekituukirira. Kati bano abaali bagutambuza omugambo. Nedda biki babadde gundi adayina wangula. Kati go bagamba ki? Kubanga ekintu bwe kiba kitambula nga teri ayogera otherwise kitegeeza kiba tekikola makulu. Abantu oba toyina kyoyongedde ku bantu. Balina okwogerako. Buli omu bw'ajja ne different view. Ng'omanya kintu kirimu eggumba. Ali ati omwana wattu atusuza tetwebase. Kuba nze nkimanyi oli Miss Uganda naye olinayo omwana atakwata simu n'okaaba. Ali atya? Ani taata wange. Yakusuza teweebase. Yayinza okunsuza nga teweebase. Olinga nze mbu. Muteweeguya. Boyfriend. Nze sina boyfriend. Olimba. Tekisoboka. Of course abo babaayo. Naye toyina gamba bangi. Naganda ikandi munamba eti nana ate goli mukambu okunsingako nze nkwenya nengamba jali eyo kadi mwaba abanyi ne mbamu eyerondamu nego kikubya omulundi gumu obulamu buno oba okubeera ng'otudde buli butya kwanza entuula yange banga yennemeseza ofuna akabina ate ng'ondaba naawe otudde nga mumalaga 20 kabiba bizibu naye bw'okimanyira weesanga okikoze nga normal. Ne woba oliwa ne woba oliwa. Towulira mu buzibu bwonna. Kuba kati nakimanyire. Tekimpa buzibu. Ndabanga gwali ku bunkenke. Gw'obulaba. Nedda tebuliiwo. Be very comfortable. Right. Wakati toyina sekanganza ati nze bwe nsekambwatuka. Wabulidde. Wetyo.
negola yoseka nako nokwatako bwoti kwegamba discipline ya mwendala ku yaffe mnaye naffe bwe tuba tujja oluusi oba tobimanyi ne bakugamba nti queen alina kubeera bwati alina tuula bwati alina kuyisa bwati obulamu bwe buba butambula naawe okimanyira onaatera okugenda ewa president nkimanyi oba wagenze nondeka tujja kgenda akaseera bwe kanaaba katuusi nobanga ogenda at least nkwate ku kiteeteeyi kyemabega nyamba buyambi oba ogende ekiteeteeyi nze mankikwate emabega nacho heya oba ogende ewuwe nacho heya wakirowoozezaako ekyo nakirowoozezaako nkyayagala nnyo nakyo era zino ojja zijjeeyo n'enjala biki byonna ayagala muntu ng'ali natural kati enteekateeka zaffe ziri zitya ez'okugenda ewa president kikyo kyogenda tukolerayo nga miss uganda ffe abakazi naddala ffe abasajja bebafuukidde ekizibu oba ebyo tobikolako tulina ekizibu ky'abasajja tebakyatwadde 10 ebyo obikolako oba nedda bakoddo oba oyinza kitugambira muzeeyi ng'otuuseeyo ti muzeeyi abasajja bagobe mu ggwanga bafuuse bakoddo kati abasajja bwe banaabagoba ate munaddamu okuboogerako olaba kati nti obawane audience n'oboogerako n'ogamba nti omusajja ali bwati ne bwati kati bwe banaamugoba onaayogera ku ki babaleka abasajja wabula mubatye bajja kyusa oba tobeerenga ggwe nga tulisinjula ndowooza kyekyandisinze tulinde ng'abatuufu ate omanyi tugwirana mulinde omutuufu bw'aba gyali ajja ninayeeyo kakwano kange kajja ne kacontestinga mu miss uganda naye ndowooza kayita ku oba top 20 ate katuuka mu top 20 wano awasooka awo bambi auditions naye kaagala nnyo katoyinza kawa magezi ki waliyo n'abalala bakafaanana kyemmanyi ebintu ng'ebyo tolina ku givinga up n'omulundi ogujjadde kubanga bw'oba ogoberera nnyo ebintu bya pageant kuliko ebintu by'obwannalulungi kati bo miss universe gwe bayita zozi yagezaako nnyo nga bamusinga emirundi egisinga ne miss universe kati aliko ava mu USA nga tayitamu takwalifyinga kati ekyo kituyigiriza nti bw'ogezaako ogusooka n'otayitamu tekitegeeza nti toli mulungi naafu komawo neera ogezeeko kuba kati kyozza omanyi leero bwe bakugoba onamanya nti bangobedde kino ogenda okikoleko okomewo ng'oli perfect kati bwewali omaze okuwangula amanyi kamera awo zaali nnyingi ebifaananyi kwata ng'owuli omutima muli tegukkuba era gwali gunkuba ebyaddala kuba bwe gwali gusoosa okube Uganda nange tusala ekigambo kyomwatisala netukusalako awo ekigambo kya Kenzo kyotonzenga mu mutima gwange ndabira ddala kituufu naye nga ki ekikifuula ekituufu mwekubanga eye contact wemuti nze ndaba abantu abeeyagala through eye contact kati nga nkulaba nga ndaba akuba engalo n'omukuba eriiso n'amala okukuba eriiso n'akuba mu ngalo nenga Eddi bantu mmwe olwo lwennyini teyaliyo mulimba teyajja habula nsala ekigambo anti olaba musala ekigambo teyajja yaliyo ddi yali mu luumu ye nga gyakubira engalo ninawe namulaba ng'akuba engalo ezo ndowooza yali unveiling night awo yaliwe nga bakuviiringa nga ze supportinga miss uganda na baana balala bali batu unveilinga nga tuli baana abiri naye ng'alina akalulu ke we yakatadde mwaba kisala ekigambo yatugamba nti nazze nga supportinga gwe ate kirimu omuzibu simweganye naye totya ate nze wendi kale ebyo tubiveeko tudde ku birala gwe njagala nnyo emboozi z'abasajja ne maama ozingobako naye bannange mubeera basirise bambi kati bwa miss we buvaawo ofunayo obudde awo bw'oyogeramuko n'abantu n'onyumya n'osekamu n'okubamu ne ku nduulu ate kati siri kuseka naawe nga tokuba nduulu tukubemu ku nduulu obeere ennomo kuba wano kuba naawe beerako nnomo
Lero ogenda kubeyo bere. Wenti wendi nomo. Kino kyolaba kyendi. Olamu kyenkozere kagamba nti nze navaako. Sigikubangako ate bwe njikuba obubi. Tokubanga ku ndubu kyanga okula. Ewa mwai katiri mu bya life. Empozi kaawo kubabbi. Ku mubbi ogikuba kubeyo y'omubbi. Nipulire y'omubbi. Ndodda kugikuba. Nedda kubeyo y'omubbi tuwulire y'omubbi ali civilized naffe y'omubbi wenu wansi. Yoyo. Oayi. Ate ani ayinza okuyamba mukwano. Obyo tyendulu y'omubbi. Ejiri ku Miss Uganda akubye endulu y'omubbi ebadde empitirivu. Omubbi ne bamukwata n'omukwata. Olika. Endulu ogimanyaga. Ababbi batiyingiridde. Eyo ogimanyi. Njagginirizaako omwana wange n'endulu. Bwotyo bw'okuba endulu. Nze gye nasemba okukuba. Nga mulina kaseke. Kati bakubako omusajja abalinzi wensanga omuntu n'omusajja wange olutalo luba lulala kati gwe bw'omusanga ng'alina omukazi kati omusajja lwaki mba nkuba enduulu ngamba kale goyinza reaction yeebereeta kuba yange eba nzibu nnyo eno yonna tyetesa okukuŋŋaana eyi yeebereeta reaction kati gwe olwana n'omusajja oba n'omukazi nyomba naani ku bombi bombi awo oba mutuufu ate eddoboozi owulidde ettono wali lisingawo kati wano eriryo liba litya nze mbaleka tolina kuba wano olina kubeeyo Bulaaya mbaleka kuba kati naye kati wano Buganda ngo wano ndaba nga togenda kusobolawo lwaki njasobola oli nnyo kamu olina kuba mukwano gwange naye kutawaanya nekujjamu okaakaseko naye nga nsese mbadde nseka okuva lwe twatandise mpaka kati nseka busesi kuba osesa ensekayo era yakikopuleeti kati endabisa nedda tendabisa era abantu bagendaga bannange simanyi nakumanya lwaki bakikoze wee batyo ekyaki okuba nti nze nkukozeeko naye it is okay nze I'm having fun appetite y'okufa enseko sibula abaana ab'obuwala n'akagambo abaana ab'omuwala engeri nti muddayo ku ssomero banaye mugende musome naddala abakyasoma musigale mu ssomero abo abaloota ng'olina ekirooto kyo ekiruubirirwa kiragala otuukako sigala ng'oloota ebintu bituufu nange naliko nga mmwe nentuuka ku kino meaning bw'oba oli persistent ate ng'okulembeza nnyo Katonda buli kimu kituukirira mu budde bwakyo obutuufu baagala nnyo beere bulungi amina nze sirina kagambo kammwe sikalina bambi kyekituufu naye nze Miss Uganda antwala ewaabwe banzaale nfune ente zange nabwe kityo nze ngenda okukwata ekiteeteeyi emabega ku tteyiro ng'ayingira State House okusinkana omukulembeze w'eggwanga Uganda bayi mbalamusiza nnyo mwebale nnyo okujja wano amanya gange nze Karema Tumukunde Miss Uganda 2023-2024 era nga last week twagenda ewaka mu kyalo kye tuyita homecoming ne batwaniriza bulungi wabula twali tetugenze just for homecoming wabula twalinayo programs endala twakola fundraising for a school era ne tufunamu ssente ezigenda otandikirwako okuzimba eri essomero twafuna oluguudo into my names ne tulaunchinga n'omupiira mu kyalo ogwa Karema kati ogwo omupiira tugenda kuba tugusamba every year naye for now tugenda tandikira mu July guno omupiira guli sponsored by Star Times era nga kuliko team ezigenda okujja nga zisamba from different villages team ezinawangula ku finals oba team ebbiri ezinasembayo okuzanya enaawangula egenda twala ekikopo n'ebirabo ebirala ebijja kuba nga bijjiddeko era ng'ogwo omupiira gugenda mu maaso byebyo sofa bye twakafunako omuntu ayinza okwebuuza lwaki otandikidde mu byanjigiriza otandikidde mu fundraisation yakulaba nga batereza essomero ate n'oddayo ku kyalo lwaki otandikidde waka nolwaki otandikidde mu byanjigiriza
Bagamba nti bw'oba ogenda mu maaso toweerabira gy'ova. Kati nze eyo gye nasomera gye ntandikidde waliyo primary naye tewali secondary school. Wabadde waliyo ettaka naye nga abaana tebasomera mu classes, tebalina bibiina. Kati engeri nti nze ndi advocate wa education era nga ebiseera ebisinga abaana babafumbiza lwakuba tebasoma oba bakoma mu primary ebyokusoma ne babivaako. Abazadde oluusi beekwasa nti abaana tebalina wakusomera oba amasomero gali wala. Kati nze nayagala tusookere ku ekyo ate oba osanga abazadde tebajja kuddamu kugamba abaana tebalina wasomera ate oba ki. Era nsuubira kigendagenda maaso bulungi. Twogere ku mupiira wataddewo ana Karema tournament egenda kwezanyibwa buli mwana. Kino wakikoze in signs ez'okubanga ojjukirwa buli mwaka oba olinamu ekigendererwa ekirala ekyokwongerako okulaba nga ovumbula ebitone okuva eyo mu kyalo nakasiko byeteze nga bikuba mu liigi ya Uganda? Abaana abasinga baba balina ebitone byabwe naye nga tebabikozesa. Kati together with Star Times Miss Uganda Foundation bazze n'ekyo ekirowoozo ne bagamba nti tutondewo tournament y'omupiira. Osanga tunafunayo abazannyi era abalungi. Tebajja nakoma mu Hana Karema tournament wabula bajja kweyongerayo mu maaso. Ate kino ekintu kikwataganya ne talent development. Tujja kulaba nti abaana tutandikidde nnyo mu mupiira ogw'abalenzi naye gye bujja mu maaso bwe kinaaba kitambudde bulungi tuyinza n'ofunayo ogw'abawala oba n'ebirala ebisingako ku ebyo okulaba nti abaana bategeera ebitone byabwe n'engeri gye basobola okubikozesaamu okwezimba ng'abantu. Ebizibu bannyaniriza bulungi naye abantu b'e Nakaseke balina enguudo embi ennyo bambi. Enguudo zaabwe si nnungi, eyo mu kyalo teri netiwaaka era abava e Kampala ne batuuka eyo basanga nga teri netiwaaka era ng'ebyo ndowooza bye tugenda okusinga okusaako essira: enguudo, netiwaaka, okusomesa abaana, okuvumbula ebitone by'abaana n'okulaba nti abaana basoma. Abaana bali mu kuddayo ku ssomero pa second term. Oba kati bw'olina eri abayizi abaddayo okubanga basoma? Abayizi kyenyinza obbakuutira nti bagende basome, ebirungi biri mu maaso. Naffe twasookera mu kusoma ne tulyoka tutuuka ku bino bye tuliko. Bayinza okuba balina bye baagala nga bagamba njagala tuuka ku kino oba kino naye era osooka na kusoma n'ofuna amagezi then n'ogenda ku kirala ky'oddako. What is your message about are married nga bw'ogyogeddeko nawe tuza kusomera abamu bayinza n'obutaddayo abagenda kufumbirwa abalala bayinza okubanga bafuna alefitnansi oba kati bw'obawa abaana n'abazadde singa omwana baafuluma ng'olubuto ng'akyali musonzi oba kati bw'obaana magezi g'obawa? Era kati ekintu ekyo nga bw'okiraba nti omwana bw'afuna olubuto era aba abifunye, wabula abazadde tubagamba nti abaana tebabaleetera okwekyabwa okugamba nti kikolima okufuna olubuto oba kiwabula babagumye babasomese abo abaana babeere ekyokulabirako eri abaana abalala. Kuba bw'ofuna olubuto ebyokusoma oba obitadde ne future yo olaba nti kati ogirinnyeemu, wabula oli akufunisizza olubuto bw'aba mulenzi ng'asoma yagendagenda mu maaso ng'asoma. Abo abafunye embuto babeere ekyokulabirako eri abo abakyasoma ate era abo abasoma bafube okulaba nti basomye bamale nga tebannakola ebyo ebirala. Bategeddeko nti batuumye oluguudo Wafayone kitubuulirwako mu kamera then kikyewandisabye gavumenti botegeezeddwako nti lukyaliwaka. Oluguudo lwe bampadde neeyanziza nnyo abantu b'e Nakaseke okutuma oluguudo. Kwe basinzidde okumpa oluguudo essanyu n'okunnyaniriza kubanga era si kwewaana naye era nabaleetedde ekitiibwa ng'abantu b'e Nakaseke. Teri Miss Uganda yali avudde Nakaseke wabula baalabye nti okuteekawo oluguudo olugenda okubeerawo olubeerera nga luli mu mannya gange nange kijja kunsanyusa oba osanga kijja n'okundeetera okukola ebirala ebirungi. Wabula oluguudo olwo lwa ttaka sinalokka nti lwe lwokka olw'ettaka wabula enguudo nnyingi ezisinga ez'e Nakaseke zonna za ttaka. Kyetusaba gavumenti banaye batuyambe batukolereko ku nguudo z'e Nakaseke kuba abantu bali bubi bambi.
twakulabye posting ku weekend nga oli bintu bya mipiira bulijjo wagira omupiira mpagira nnyo omupiira nze ndi faani w'omupiira ogira timu ki wano e Uganda yego bweru mpagira manu ngyekakasa naye munaye olaba ebiriwo nti wano e Uganda ndiwa nga bw'okyogedde ndi wavira naye siri wavira nkulimba ndi wa Vipers okubeera nga gwomu ku bali wali eri nga bawaayo ekikopo bwe bagabidde Vipers nga brand ambassador wa Star Times kyabulikise bulungi nnyo era omupiira twagunyumiddwa nnyo gubadde gwa ssanyu era aba Vipers babadde basanyufu nnyo mwabalabye ku mawulire n'engeri gye basanyuseemu bambe babadde bakigwanira batugambye vibe wadde tewali yadde abagwa atabaddeyo manyi vibe ebaddeyo ebadde y'amaanyi nnyo nga brand ambassador wa Star Times twawulirako nti nno ogenda kuddayo okusoma so ate n'obuvunanyizibwa katonda bungi ogenda bikwasaganya otya okusoma oba okusomako sisobola kuvaako kubanga buli omu yeetaaga okusoma ne bw'oba otuuseewa olina okuba kyo olina okwegattako ng'omuntu wabula nze nasazeewo nti fonnaawo kanjira nkwasaganya emirimu gy'eggwanga n'egyange nga brand ambassador wa Star Times okusoma ngenda kukutandika si wala nnyo wabula ngenda kukutandika gye bujja mu maaso awo okubeera brand ambassador wa Star Times biki by'okozeeko ng'omuntu oba biki byebakusuubiramu naawe byebasuubiramu nakava bagamba kati bye tukozeeko twalonkize tonamenti ya Hana Karema ewaffe mu kyalo ndowooza olaba nti n'omupiira gwa Vipers twaguwangudde kati bingi bye tukyakola ne Star Times era nga musuubire ebisinga ku ebyo naye ng'ekwo ekyo kyewali osuubira tuweeko fajoni y'omusunga amubuze ekiri ofuto on Twitter wabaddewo trending ebaddewo abasajja bagadde ekiya kuba kati oyinza okuwa abasajja ku ngeri gye batyamu abakyala naffe tubatya kati abasajja batutya naye era naffe tubatya kati buli omu abeera awo bwatyo buli omu akola ebibye ng'omuntu byalina okukola atambuze emirimu gye afe ku bimukwatako eggwanga ligende mu maaso mu mirembe tuweeko fajoni